Tulaba musibye bulungi mujebale ebigambo ddagala amannya mbwa tekamwa tegakyukangako. MP Gara West muli mutya banange nse tuuba munzikirize nsooke neebaze era njozayoze omwami Elias Nalukoolo wa Nuupu. Aba Nuupu njagala bayozayoza mukulike mwebala akalulu. Njagala bategeeza kino nti naffe aba NRM kubanga nze ndi ku tiketi ya NRM abasinga tuli happy nnyo, twasanyuse nnyo okulabika nti Nalukoola yayiseemu amidst all those challenges. Njagala babuuza olutalo luno lwabadde against LRA twabadde tulinawo konyi nti atuyingiridde. Banange tuswaleko NRM, tuswaleko era tuswalireko ddala. Nze binkwasa ensonyi kati kambanyumize kino abamu temunabakitegeera. Nze ngendo sooka okugafulumya. Tuva mu State House Entebbe mu caucus faba NRM. Oyinza okulowooza nti mbwa asaaga era tuvudde mu State House olwaleero. Njagala kukakasa ennaku z'omwezi ziri 14 zizino gyenva era kano nkakoze nga bamaze otuyimiriza ku Entebbe Express kubanga omukulu ayitawo. Nkakoze ku ssaawa 12:23 kubanga kukasi tugimaliriza nga 12:11. Naye kye njagala obbategeeza lwaki nina okuyozayoza Nalukoola. Baabalwanyisizza, bannamuwulire mwakubiddwa, buli kimu kyo effujjo lyonna twali batuusizzaako nga NRM. Saabaddeyo munkwate bulungi. Sina gwe naakubye, sina gye naalabise, siyinza na kikola. Naye ng'effujjo eryakoleddwako abantu baffe aba Nuupu kitalo era kitalo ddala. Era musonyiwe motoka kati bazitadde naye kati nja kukamaliriza bwe muwulira ebireekaana temukaaba. N'olwekyo njagala kwebaza aba Nuupu okulemerako ne mulwana okutwala obuwanguzi. President Museveni wange njagala kubuuza ekyakutwala mu nsiko kyekiriwa. Era njagala bamalamu amaanyi mwenna abatuwuliriza oba ba NRM baki. Bwe tubadde mu State House, President Museveni ayogedde yennyini nti Nuupu agitwala mu kkooti kubanga babbye akalulu. President oba bamulimbye oba abigoberera oba yabitegedde. Naye okimanyi kwogera ababaka ba NRM bonna ne baseka ne basekera ddala tubadde eri nga tuseka. Ate waliwo asobola okumuwakanya. N'olwekyo aba Nuupu babatwala mu kkooti ku lw'okwerwanako okulabika nti tetwababbye kyekibatwaza mu kkooti. Kati Nalukoola bagenda mutwala mu kkooti okumutulugunya ku lw'eddembe lye. Banange twandiswaddeko ebiswalo bye twakoze n'akalulu kwe twabbye ne tuyitirira. Tweffe twandibadde tugamba President nti abantu tubatwala mu kkooti tukoleyo ki? Ani atakiraba? President Museveni bino bye mukola mu by'ekinaana saaliwo. Abagenda mu nsiko ekyo kyakutwala mu nsiko bwe batyo abakubba bwe beeyisanga oba gw'osussizza. Kyenjaga mbuuza temunkwata bubi. Bwe kiba nti kino kye twalabye olutalo Battle Battalion manya simanyi bice byabadde eri byabadde bwe bityo ffe aba NRM ne bituswaza. Kakati gwe President ebyakutwala mu nsiko ebyobote byali kubisukka ku kino kye twakoze. Bwe twakulanga mu psychology tuyigiriza abaana ekitutwala mu ssomero. Abaana bwe banga bazannya mizannyo mubayigiriza basobole okuyiga ekintu kye bayita defeat, okukkiriza nti basobola okukuwangula. Gy'emisango egimu gye tuzannya. Omwana mutegeka amanye nti bwe bampangula baba bampangudde. President kino kibadde tekisaanidde nti n'akaluulu akatono bwe kati akantu akatono tukalwanirire, tukaabe, tukuba abantu, ense kaabe, ense tukyawe.
singa twakitadde. There is what we call let it go. Singa twakitadde kubanga we were not expecting even to win. Era nze prediction yange kyandibadde kya buswavu nga tuwangudde ng'amanyi nti obubbi bwasusse. Naye njagala kwebaza bannakawempe. Nze ndi wa NRM ayogera. Era video eno njagala etambule. Njagala kubeebaza mwerwanyeeko. Teri ekintu ekiruma okuba oyina akaluluko mu mazima ne bakabba. Ne mwana NRM batubbirayo ababaka aba bangi bebasuuzizza flag nga bawangudde naye obubbi obwoliwo ewaffe nabwo bungi. Nolwekyo tulina obbakaabirako, tulina okubayozaayoza ekibatuuseeko, naffe tukisuubira weewaawo tuli mu pate between us kigenda tutuukako kubanga omunyankola agamba nti kano kabengo kataseera omwe luno olubengo nti bw'oba osa oba okusaba kuyita okusa oba ki simanyi mu nsonyo obiganye vukabira leganye. Nolwekyo mwesuneko mweyozaayoze musanyuke. Naye pulezidenti wange tuswadde era bino byoyogera nti mugenda kuwabira abanuubu tubawaabira ku ki? Nsimanyize basazizaamu ebox kabazisazeemu twabbye n'okuswala ne tuswala ne tuwemuka nga mpunzika nze mbwa tekamu. Era nze kati ntunuulira president akalulu ka MP bwe kati kamu gy'omanyi nti Kawempe territory yaffe yebadde bakaabye basuzuza nga temutudde bwe mutyo ako akamu bwe kati akatuwemudde ne tuswala. Kati nze neebuuza ate bwe bukya nti omuntu akuwangudde awo osobola okukkiriza nti n'abanuupu weewaawo twababbye basobodde okutuwangula. Kati singa bukya gwe president bakuwangudde oba Kyagulanyi akuwangudde oba Besigye akuwangudde omuntu yenna oba nange nkuwangudde, mazima osobola okukkiriza nti bampangudde? Can you accept that defeat nga eno ya NRM ya party just seats ze tuina mu parliament zimala tuli over 300 something members of parliament nga ba NRM emu yokka nga you cannot even concede and accept okulonda okwemirembe? Kati mwaba NRM abagala okunvuma mwe abatalina bya kukola mu nvume. Kamba wo olugero luno, ono yali muzibe ng'amanyikidwa ku kyalo. Lumu yakeera n'agenda n'akonkona ku nnyumba ey'omuntu muliraanwa, naye muliraanwa yali alina amaaso abiri ng'alaba nga mukyala nga namwandu. Kati namwandu bwe yawulira eddoboozi lya muzibe nga yakonkona yali azukuka nga buli ku makya nnyo n'agamba oyo muzibe waffe w'oku kitundu, n'anoonya leesu yeebikeko ak'obulalu wano wansi nga tagiraba tagifuna. Jukira bedda twayine omwavu etadde oba zino ze tuteeka mu parafini. N'agamba yeje muwulidde engeri gyali muzibe ne bwe ngenda nga ndi bwereere ate n'alaba ki nga muzibe. Kati yagenda okulaba muzibe akolamu bw'ati, jukira amaaso tegalaba, akolamu bw'ati alinga agezaako kwetegereza. Ko namwandu nti bannange ggwe obadde ki ng'oneetegereza ko muzibe nti kasooka sirabanga olwaleero osanze nga ndaba. Omukyala n'adduka n'adda mu nnyumba. Kati kasooka NRM tubba abalulu, tubba obululu, tubonyaabonya abantu, olwaleero tusanze nga abantu balaba. Era singa obululu bwonna kuva ku LC1 abantu bwenga baagadde omuntu waabwe bamufiirako bamulemerako, n'obubbi bwandibadde tebuliiko. Ekyo twandibadde tuyita people power. Kati nze people power gye natandika mu Nuupu Ululi ekyakolera ddala ge maanyi g'abantu. Ffe twatandika people power. You cannot distance me from that people power. Nga nina Mwiru, nga nina Nsamba, nga nina Nambeshe, nina Tinkasiimire, nga nina Ssekikubo. Ffe rebel MPs abagitandika nga tulina Kyagulanyi. Era bw'oba owakana mubuuze. Nolwekyo njagala kuyozaayoza president Kyagulanyi, njagala kuyozaayoza Nuupu, njagala kuwagira foot soldiers, njagala kuyozaayoza buli muntu yonna, buli muntu yenna yafuddeyo okulabika nti
tetubabako kubanga bwengamba nti tebababako kati nange ndi waine tebababako flaga yammwe mukama bampeera omukisa nalukola tukulinzo jolayire tujja kuwa obukugu bwonna bwe weetaaga kubanga ffe tuli ba senior tujja tutya waliwo aba NRM abali liberal waliwo aba NRM abali objective banaye temugatta mandwa na migugu ebigambo ddagala